really baffling, amazing, very, very disturbing. You see, I'm even short of words to explain what is happening. But knowing what our country is going through right now, one would definitely expect such a development to be expected. Disturbing as it is not shocking. I want to repeat this. Disturbing, perplexing as it is not shocking to me. It's not shocking to us that we are taking this dramatic twist and turn of events in the middle of an investigation of a very serious matter of great national importance, which would ordinarily call for a special sitting of Parliament. Actually, what one would expect from the Speaker, if she was properly addressing herself to the law and the gravity of the matter, is to recall the MPs from the recess and demand that actually this committee should hear this matter expeditiously and in any case make a quick report this week. Today is Tuesday. We would expect the Speaker to give strict timelines so that they have an emergency sitting with a complete report from this committee, not to disrupt the proceedings of the committee, to end in such a dramatic turn of events. You can imagine, we came with full board. You've seen the entire institution of KCC almost, top management, and all of us, the top leadership, we are all here, ready to furnish the committee with the evidence. How our 72-acre drainage corridor is being grabbed. That corridor, right from Makerere to Luzira, 72 acres, 9 kilometers, being taken by a one Hamis Chigun. Now you've had a new company featuring Key Ham. Key Ham. We even have evidence that company has already acquired titles within that corridor. Key Ham previously owned the titles. It were in the names of his bag boy called Nachibingi, bag boy who had registered himself on the titles of Nachibingi, transferred the same into the names of Key Ham, Chigundu Hamisi, 72 acres, 9 kilometers. And that is a matter which the Speaker does not consider to be of utmost concern. That calls for an urgent sitting of the House. All these machinations, these manipulations and maneuvers are intended to frustrate the cause of justice, for Ugandans to know the truth and get a remedy to this crisis. One would ask, as I conclude, if this is indeed a genuine project, why this melodrama? Why don't you let the investigations to continue so that we unearth the truth? I've heard those people are touting it as a genuine development project. Why all these kind of machinations, these maneuvers and manipulations, if indeed it is a genuine one? So finally, the fact-finding team is something alien to me, like some of the committee members have explained. This House operates through committees, sessional committees and oversight committees. Now we hear something alien, something novel, out of this world, that they are sending a fact-finding mission, and I don't know whether they are coming up with a report, present it to the House, which House is in recess, and then you frustrate the investigation when illegal constructions are going on down there. Very, very absurd. So what next? Ngazino yazikwasa bamemba b'akakiiko ka physical infrastructure bensomye amanya nga bakulembeddwa ssentebe w'akakiiko ako. Speaker bw'amala ensonga gikwata n'agiteeka mu kakiiko, yamanya ngeri ki gy'egenda okuwunzikamu
gyagenda ogikwatamu. Nze kankole ogwange. Agambye kansa erina abantu 54 omubadde FDC omuli NUP omuli ne NRM. Kyannaku era kyennyamiza nti omuntu asobola okuvaayo n'agamba nti aba NUP n'okwata ne lisiti n'ogifabricatinga n'ogiyiyayiya n'ogiteeka ku mikutu biswaza omuntu nga munnamateeka, biswaza omuntu nga political head w'ekibuga, kubanga records za council zikuumibwa bulungi nnyo, ensi yonna ezimanyi engeri zikuumibwamu. Zikuumibwa nga buli omu yenna eyali mu attendance waali ne zikuumibwa. Tugenda ne tutula mu council ne tukomawo okonfaminga minutes ezo mu meeting ekola ki ebeereddako. Etteeka liri nti speaker ajja kusayininga ne ba witness babiri ba councillors ne clerk to council. Era mweyo embeera kimalirizibwa nga buli omu akkiriziganyiza ti bye bitwateesaako. Byambuna nti gye tuzze okuddukira okulaba nti Paalamenti etaasa bannayuganda aseti yaabwe ereme egenda ezzeemu kigoye weezinge nga bw'omulaba n'ebintu ebitategeerekeka. Fenga KCCA tuzze full board, ffenna tuweddeyo. Paalamenti etudde, komiti yonna etudde, Bombusheero n'eva gyevudde. Buli sipiika agambye kaakati waliwo ttiimu ye gy'aweerezza ku lulwe egende enoonyereze. Naye ffe ababadde mu nsi muno abali mu kibuga wano abamanyi ebigenda mu maaso n'ebintu bya hamu tetwewuunya, kubanga ebyo bibadde bisuubirwa okubaawo. Kyova olaba ne hamu yennyini tazze wano asindise wololewe ajje wano yewaanire mu Paalamenti. Simanya oli doctor, simanya visionary, simanya biki. Impunity eri mu ggwanga lino kyekola kye bayita impunity, obwamawale bwe bugenda mu maaso. Kyekibali kirala eno impunity. Olw'ensonga hamu tuzze tubalaga nti buli sisitimu yonna ye ayagala aginafuye. Kaakati azze eri afootoola n'afootoola KCCA ne tufuna charge sheets, criminal prosecutions ne tuzitandika, n'afootoola institution, n'afootoola poliisi yagiteeka mu nsawo ye, n'akwata buli omu yenna n'ateeka mu nsawo ye okuggyako abo babinywera. Kakati tulowoozeza nti Paalamenti at least ye nesukkakaawo. Hamu n'akwata Paalamenti n'agiteeka wansi w'ebigere ebyo, kuba kati kyakola. N'aweereza omulenzi we n'ajja nga yeeyagalira bweyagalizi ku Paalamenti, ye asindise muntu we, era n'ayogera by'ayogedde, oyo visionary ye biki. So sipiika kyakoze of course kimenya mateeka, talina buyinza obwo. Paalamenti ekolera mu systems, Paalamenti ekolera mu committees. Eno komiti erina auditor general report gye tuliko gye bawuliriza, era eri mu issue ey'emyala n'obujulizi ffenna tubadde tubuleese bungi obulaga ani yabbaki, mwala gwawa, ne bye tubadde tuzze tukola byonna nga fayiro tuzze nazo nene bwe ziti tubadde tubaleetedde bwino. Naye kitumazeeko ebyewungula nti sipiika wandiiseeyo akabaluwa bw'aweereza fact finding team egende mubuulire ebiri ku mwala, bwe banaamala ekiddako ki. Kino twalisuubidde nti singa Paalamenti ebadde eddala erumirirwa eggwanga lino, yalibadde ng'evaayo ne mu liseesi n'etuula n'egamba nti eno matter of great national importance, muveeyo mujje. Ekyokubiri, bwebanga ddala pulojekiti eno yakuyamba bannayuganda bannakampala nga bwe baagala okutuwaddiisa, njagala tumanye lwaki bagikukusa, lwaki batya ebintu byanika musana bwe bati, lwaki bagiyiseeyo manju, lwaki batya reports okufuluma. Sipiika yalibadde alagira akakiiko kano nti tubaagala munoonyereze mu nnaku 2 oba 3 nga mumaliriza lipooti yammwe. Paalamenti egenda kutuula either ku Lwokuna oba ku Lwokutaano wiiki eno okumaliriza ensonga eno. Naye owulidde amabaluwa minisita wa Kampala oyo Minisita Nabbengo
ng'agamba poliisi eragiddwa, abasecurity mwenna mulagiddwa, mwenna mukakiddwa, mugende mulambe omusajja ateeki ng'omwala atandike excavation, atandike talina pulane, talina NEMA certificate, talina approval plan eya KCCA, talina kiwandiiko kyonna okujjako akabaluwa ka President Museveni ne community ka council ke yeewaana nako. Tewali kirala kyonna kyalina. Naye ne baluwa ne road mayor ne batamuwaako kopi. So twagala okutegeeza mukyala Anita Among yokufana okutanya gwa aseti y'Abannayuganda tejja kumala gagenda bwetyo. Ffe tumaliridde olutalo duleeta wano mu house okujjako ng'ogenda kutusiba. Yawala okutegeeza mukyala Anita Among yeeteeketeeke either agenda kutusiba, agenda kutukolako bya mbyone, naye tumaliridde olutalo dulwanira wano mu house. Kerwatuuse wano mu house tufuluma wano nga luwedde ekyo kyenjagala obbaka kerutuuse mu parliament kuba eriyo nabazze bafotoola n'ogenda mu kanso ne bakufotoola. Amanyi waliwo kibayita nnaku za mbwa n'ataayola akola ki akuba embwa basamba busambi n'ataayola akuba, n'ogenda mu kanso ne basamba, n'ogenda ku poliisi ne basamba, n'ogenda ludda wa yonna, n'ogenda buli wamu ne bajolonga, ne badda mu social media ne baddawa. Kaakati tutuuse ne mu parliament n'Anita asambe. Twagala okumutegeeza tegenda kuba mmanya ya nkoko ku mulundi guno ensonga ke zituuse ku ntiko wano mu house okufa n'obutanyagwa wano tuvaawo ng'omwala tuguzizza mikono gya KCCA ku lw'Abannayuganda. Ekyo mukakasi tetugenda kufuluma mu house wano. Mulimu ebyapa bye bateekamu, mugende munoonyereze. Kuliko ekyapa kye bayita ekyabiri kimanya ga Key Ham. Mwami Museveni awandiika akabaluwa ke kali mu manya ga Ham Enterprises. Era ne wano bagamba Ham Enterprises no. Naye baataddeko dda n'ebyapa biri mu manya ga Key Ham, Kigundu Amisi. Gasooka musajja w'oyo gwe bayita Nakibinge wololewe. Ne bakikyusa ne kidda mu manya ga Key Ham. Ekazi ziri 72 kilomita 9. Yasasudde ssente mmeka okutwala kilomita 9 ne eka 72 mu kibuga wakati teyasasudde n'ekikumi mbu mugagga visionary mutumanyidde. Ssaabasajja Kabaka wange njagala kuddamu ekigambo wadde mukwano gwange takyagadde nti leero kanso yange n'abantu bange aba NUP bafunye obuweerero nti tebatundangako mwala gwa Nakivubo kyano. Ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri nsaba abo bonna bonna abawuddisa Bannayuganda balekeraawo. Ebbaluwa zivuddeyo 3 ne ziraga abantu abawaayo omwala gwa Nakivubo. Esooka evudde wa head of state ng'alagira prime minister aweeyo omwala gwa Nakivubo. Ensonga ebbaluwa ey'okubiri evudde wa minisita wa Kampala Mukyala Kabanda ng'alagira executive director baweeyo omwala gwa Nakivubo era baweeyo buli kimu ekyetaagisa okulaba nga investor oyo agenda maaso n'omwala ogwo. Ensonga esembyeyo lwaki komite tudde olwaleero kubanga speaker wa parliament agambye nti alonze akakiiko k'abantu ab'enjawulo bagende maaso bakole okunoonyereza ku mwala ogwo badde baripotinge mu parliament mu nnaku 14. Kikyenjogerako wano olwaleero ffe nga kanso twejeeredde naye mu kwejeerera kwaffe njagala bannakampala ne Bannayuganda obwongo bwe babuse ku bbaluwa ezo ezaafulumye okwogera omwala gwe Nakivubo si kutegeeza mwala guno gwokka guno wano we baakubye ekibaati. Nakivubo kyano paka kuva Makerere mpaka Luzira kuliko obulamu bw'abantu, kuliko abantu abadde bakolerako abatamanyikiddwako bagenda kudda. So abantu obwongo bwe babuteekaawo tulwanirire eggwanga kubanga we ligenda si wangu. Enkya bagenda keera nga bawaddeyo ekizimbe kya parliament, luli bagenda keera nga bagamba sitawo tugikoze eki tugijjeewo. So abantu baffe basituke. Ekigadde kinumyamu mu kino ekintu tiwe omuntu okukwata obulamu bw'abantu n'abuteeka mu byobufuzi ebiri cheap. Neyanziza akakiiko ka Kosase mpulira nga mpuyisibwamu nnyo amaaso ffe ng'abakakiiko aka Kosase nti sipiika asinzira gy'asinzidde n'awandiika ebbaluwa nga ategeeza parliament tatudde ng'agitegeeza ngu alina akakiiko kalonze. Sookera ddala akakiiko kalonze talina maanyi ng'akalonde okusinziira ku mateeka agatuvugana mu parliament. Buli kimu kyonna ekyaffe mu parliament sipiika alina kisalirawo mu parliament y'eggwanga. Ne bw'asinzira mu ofiisi ye n'agamba nti ntaddewo akakiiko nako bw'okatunulira endabika yaako wano parliament tulina ebibiina eby'enjawulo. Tulina ekibiina ky'NUP, tulina FDC, tulina DP,
ye ataddeko ba NRM bokka ate mikwano gye bana ate nga akakiiko tekali mateeka. Nze ndowooza nti ebintu ebimu bwe biba bituufu tubikolenga ng'ebituufu. Awo ensi wejja okutegeera obulungi kubanga institutions nga zino parliament gobojja n'okoleramu obukuusa mulimu abalala abatayagala mbeera eno kubeera nga ate nabo ebafaananya nga gwe oyagala okufaanana. Mu mbeera eyo nze ndowooza nti ekintu kino kyakoze si kintu kirungi era ffe twongera okugumya chairperson waffe owa Kosase nti addemu atuyite mu lukiiko tusobole okulaba ng'ensonga eno era tugisigalako kubanga n'ebbaluwa gye bawandiise babadde tebagiwandiikidde kakiiko kaffe ka Kosase era kibe tekyetaagisa ffe nakulekeraawo okutuula olunaku olwaleero kubanga ensonga eno nkulu ffe bannakampala. Abantu baffe badde bakolera okumpi n'omwala, abantu baffe bali mu katale k'owino batidde baga omugagga agenda kuteekako geeti baleme kuyingira mu katale. Kati ebyo byonna birina okutunnyonnyola tutegeere bwe babitereeza bano abantu baffe basigaza ettaka lyabwe yaba baddewo babataddewa kugamba process erina kuba mpambuko okulaba nti buli kimu kyonna kyonna kitambula bulungi. Ffe ng'abakulembeze kye tusaba sipiika aleme kutuyingirira mirimu gyaffe.